po jako akawuwo. Omwogezi wa poliisi ya Uganda Fred Enanga yasinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olunaku olw'eggulo n'alalika bannayuganda abalina ekirowoozo okukuba ebiroliro ebyaniriza omwaka okukyesigaliza olw'ensonga z'ebyokwerinda ate n'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde COVID-19. Nga ebikolwa eby'okutulisa ebiriroliro tebigenda mu maaso byawereddwa. Gebula ennaku 3 zokka okuyingira omwaka omupya 2022 abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo baweze okufaafagana n'abantu abanaagezaako okujeemera ekiragiro kya poliisi kino. Kisookera ddala yagambye teri kuba fireworks nga mu kino basuubira nti tuyinza okufuniramu abalumbaganya bayinza okuteguliramu bbomu n'ebisigadde. Naye tusuubira nti mu nsi ekula twandibadde tuleka abantu ne bajaguza mu mpolampola. Fireworks zino zikubibwa mu bifo bitono nnyo. Kato Paulo nga yamyuka mmeeya wa munisipaali y'e Nansana asabye bannayuganda okubeera abagumiikiriza ekiro ekiyingira omwaka bakimalire mu maka gaabwe olw'ensonga nti wadde COVID-19 yeeyongedde naye omukulembeze w'eggwanga asuubira okuggulawo essaawa yonna. Ate alinga ayagala okweyongera naye nkakasa nti omukulembeze w'eggwanga agenda kujja yogereko eri gye tuli, nkakasa nti agenda tuggulawo ekonome y'eggwanga esobola okuba nga etambula, kuba kati ffenna abali wano abasinga obungi tukiraba nti eggwanga teritambula bulungi. Ntale Kuraishi nga yamyuka omukubiriza w'olukiiko lwa munisipaali y'e Nansana asabye abantu okwejjamu okubuguumirira bagondere ekiragiro kya poliisi okutulisa ebiroliro bakuleke kubanga n'akwatibwako kakumujjuutuka. Kigendereddwa nti mu biseera nga bwe muzze mulaba nti emabega w'obutulise wabaddewo okubwatuka kwa bbomu bo bagamba nti kiyinza okuwaaba nabo omukisa okubeera nga bakola ki nga beeyambisa akaseera ate netufuna ne bakubiramu bbomu oba ebintu ebirala. Sali Isaac Keith nga mukulembeze mu Nansana agamba nti ensonga ezimu akkiriziganya ne poliisi n'okusingira ddala ku ky'obutatulisa biroliro kubanga abatujju basobola okukozesa omukisa guno ne batuusaako obulabe wabula nga ku kyamasinzizo obutasaba. Asabye nti singa gano gakkirizibwa olw'ensonga nti mu kaseera kano Uganda yeetaaga nnyo omutonzi. Bino ebyokukuba fireworks ndowooza ekyo balinamu obutuufu bwabwe kubanga saawa eno fireworks zitulika omuntu okulika bwete nga bbomu naye ate omuntu tasobola kutegeera nti oba amabbomu awo osobola okukkiriziganya nabo naye ate okize ku sayidi y'okusinza nze ate osikkanyiza nabo kuba tosobola kungamba neggwanga wano weetaaga kati ku saawa eno kusabira esaawa eno twetaaga nnyo essaala ddala ekintu kyonna kyonna kuba tetumanyi COVID ono gyatwala. N'abakulembeze abalala nabo tebayawukanye ku bannaabwe nga bano bagamba nti bannayuganda bandijjukidde obulabe obututuusiddwako ekirwadde kya COVID-19 omuli okuluma obwavu okuviirwako abantu baffe ssaako n'ebirala ne bagondera ebiragiro bya poliisi era nga bano bagambye nti poliisi weetuukira okulagira bweti eba emaze okulengera obulabe obuyinza okuvaamu. Ennaku z'omwezi 3 mu lumu ffenna tukkiriza nti balina kuba biriroliro naye okwewala ebinaddirira ate nga tuyingira 2022 nandisabye tugondere amateeka ge batuwadde. Oba osobola yaganyiza wawo mu lujjalo n'abaana bo ne famire yo tubalina okusaasaanya ekirwadde kya COVID. Tugobera ebiragiro bya poliisi baba tugambye tetukuma biriro temubikuma mulemekemebwa balina ensonga lwaki mosipulence nnyinza okukitwala nti kiyinza obutaba nti kya COVID nene nkitwala ku butujju era tujja gagumira fireworks ne bwe ziba teziriyo tujja kuyita mu lunaku mpolampola. Amabaala gago twagamanyira nti gugabeera maki maggale okujjako abo batonotono. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.